omusajja omugamba no gaya akuba enduulu ng'amala oba oluusi muva mu romance oyidde bulungi wenna n'amalirawo ogamba kikino ogamba kale maybe first round tudde mu second era kyekimu nze ndi flexible just no sigenda okugamba mumeka naye myam okay kundaba bulabi nemanya nti ttaano zigwa wali kati waliwo bambi omukyala nga tasobola nga togenda mumuwumba okitegeera naye nga sobola omutwala lawundi 2 za mugaso tekyetagisa ate mufiirako bufiizi ati mbuze basinako abasinga no tebanabawasa naamufiirako lunaku lulamba nagamba kiki bafiireko bewasiza fiira ku gwe wasiza gwosasudde gwe wasasula nze kyova yanze kiba kyakulese nga tebanakuwaza kiba kyakulese nga sinakuwaza we eager to enjoy maze okugabula tonfiirako nnyo tonanfuula mukazi wo tolina kunfiirako oyinza okufiirako nno nga takuwasa nakuwasa that's not good naye nga oba wamusasula mutwale paka wokuuva bagamba watermelon zina kyezibongerako zibongerako ki zeta amazzi watermelon olimba kyobula gozirya teba gozirya kyekyo kyenjagala nnyo fruits naye ngaekya watermelon kituufu kati kitegeeza gwe oli waterlogged Happy Women's Day. Thank you. Happy Women's Day to my mom, to the ladies out there, to my clients, abashala. Yeah. Okay. Happy Women's Day to abasajja abalabirira awaka nga mu mafuka ba mama. Ye balinga mama yagenda oba yafa oba ki nga buli kimu gwo kikola. Olina okubuulirira muwalawo, olina okubuulirira mutabani wo. Olina mugamba kyalira ensiko. Toyabako se mama. Happy Women's Day. Yes. Nedda. Kiyaba. Naye kale wali abaami nga ye mama ne taata kati nga olaba omukyala nti ye taata ye mama. N'abaami gye bali. Bwe bali njala mukubuuza by the way. Watermelon tezina kizikola ku basajja. Samani. Zisinga kuyamba basajja. Mpaako munange. Akolyeko. Mpaako. Olaba naye dawusi. Nenga buli kirini nnyo watermelon. Nobeera clean. Bulinga we wazaalibwa? Nobeera clean. Omuntu yenna nobeera clean. Ngamba watermelon. Bulinga we wazaalibwa. Bwe nazaalibwa nze nali clean. Ate kati. Ekyo tukireke. Okay. Olamba ofunye ba visitors bangi. Tompaayiriza. Nyinza okulya fruits zo nenzimalawo n'onkuba eriiso. Nga tongambeko mu kamera naye nga owulira. Sisobola. Nenga oli otya? Ndi fine. Tubadde ku Women's Day. Yeah. Bangambe watermelon eyamba abakazi nange ndiddeko ndabe oba n'ennyamba. Watermelon ennungi. No, fruits are good. Ne ku baami. Ku bakyala. And the fruits are, by the way, fruits are very good. Kati omuntu aba ali ku diet nga toyagala nnyo omugejjo. Osobola okulya lunch awo emisana. Kati olweggulo n'okyemanyiiza. Ndyawo fruits kiba kikolera nnyo. Lwaki obeera otutunula paka ssaawa 10 ez'ekiro? Kuba okola biki? Oli mufumbo? Dawusi bannange. Oli mufumbo? Sooka oleke gundi tugiddemu waki mazima ombuuza ebyo ebibuuzo. Tugiddemu waki ombuuza mazima ekyo ekibuuzo. Oli mufumbo? Toyagala kwogera tuli mufumbo? Olina omusajja? Tugiddemu. Olina omusajja? Soba tugiddemu. Mazima nawe ombuuza byaki ebyo ebyejjo gyasi lunaku lumu. Omusajja gwena lunaku lumu? Nange simanyi. Naye wali ofunyeko ki sugar daddy bulamu bwo? Nedda. Tofunangako sugar daddy? Abasajja bakoona babeera mu myaka ki? Nedda bajja naye asina interest. Mwe ba sugar daddies? Oyagala abasajja benkana baguli ki? Saagala musajja mukadde nnyo. Like sugar daddy omanyi kyo kitegeeza ki? Omusajja ali mu sukaali. Si Sugar daddy. Kitegeeza kati sugar mami kitegeeza ki? Omukazi ali mu sukaali. Omukazi yenna ali mu sukaali.
buli muntu alina sukali. Yes. Yes. Kalwaki bali bawaita sugar mami. Kino baba bakulu mu myaka. Nkyajja kunkwana ng'olusa singa ku daddy wange. Namuseeyo singa kuki bakadde bange. Aswala namu presentingayo. Yali bazadde bo. Nanswala. Ninga bana babikola nga babatwalayo. Nti mama ne taata ono gwendese. Buli omu akola kimusanyusa. Mama naloka afukamira n'abuuza mukadde we. Ne ate nga yadi yebba wa muwala we. N'abuuza mukulu we. Kati gwe ki kyakutamya sugar daddy? Nedda. Sibafuna like sibadetingangako. Ninga bajja. Anti ngamba ki kyabakutamya kuba bakwana. No, sibalina interest. Kiki interest lwaki ebula? Baba ne sente? Yes, baba nazo. Ate mumwagala sente? No. Era nja nafuna omulala oyo ajja mu gundi yange mu myaka gyange oba mu siteeke zange muleni yange kale nilazino. It's not about the age mbu nafuna mukadde nnyo ata sagala mukadde nnyo. Ninga mu relationship osinga kwagala sente gwo? Sicha sente. Omusajja ajja nga talina sente musolo mwagala? Era sente zirina okugirako n'ekisinziira. Sente zo zirina okugirako. Togenda kuŋŋamba nti bebi leero tusule enjala. Olaba ne sente samusamu ng'asobola okugulira Rolex oba akatogo. Nedda mukwano. Sagala mbeera mbi. Yeah, I'm being realistic. Obanze era sigikuliddemu era sijagala. Gwokikusanyusa omwana wo okubeeramu embeera? Mwana wange okubeera mu mbeera ki? Kangezo olina muwala wo. Aze waabeetegeera. Naye naawe olimbye salawo. Nasazeewo. Olina muwala wo akuleetedde omusajja. Daddy, ono omusajja gwe njagala gwe ngenda okufumbirwa gwe ngenda ozaalira abaana. Ekintu finance kikulu nnyo. Mugenda beerawo mutya in future. Sente alina esobola okusasula rent we ow'emitwalo 15 ennyumba. Naye ekyo kirala ku kyoyogedde ogambye agulira Rolex. Anti leo emitwalo 15 rent. Nasibirira Rolex. Emitwalo 15 rent omusuubira kuba ng'agula ki? Naye nga beetegeera love weeri. No, n'ekirala. Kati abaavu baffe. Nedda bakola ennyo. Ate teri muntu nti mwavu nedda. Kitegedde awo. Ebeera stage. Kuba n'abagagga abalina tebaazalibwa nga balina. Mwe mulowooza abakazi mulowooza. Nedda si ffenna ndowooza za njawulo. Nga olaba nti nkeera ne nzaala omwana n'ayavula, n'atengerera, n'ayimirira, n'atambula. Stages. Kati ne sente tuwenda nkeera lunaku lumu sente ozifune nedda. Ate bw'obeera n'ono ne mukola mpola. Naye kati ate obuzibu bwe bwajjayo naawe okiraba. Waliwo omuzeeyi gwe mbadde ngenda okwogerako naye sijja bwogere. Omuzeeyi? Nja mugamba. Yakola ki? Yogera bye yakola. Ate yabinkola mbiraba mu mawulire. Ngamba teyabikola gwe ngamba yakola ki? Mulaba mu mawulire. Yalina mukazi we ne bava wansi ne beezimba. Bamaze okwezimba n'afuna ate mukazi omulala. Natwala ebyobugagga byonna n'abiddiza omukyalo omulala. Ono lwaki yabimugyamu? Anti aba akadde. Kati y'ensonga lwaki tetukyayagala byakwezimba n'abasajja. Kuba gw'ogenda kuba nanti waliwo n'ekirala bagamba mbu omusajja aba talina ssente ayagala aliwo. Kati wafuna ssente ng'ayagala oyo yennyini gw'ayagala. Naye waba tannafuna agenda n'aliwo gw'asobola. Kati bw'afuna n'anoonya oli gw'ayagala. Omusajja alina ssente ayagala mutima gwe gwagala. Atalina ssente agenda n'aliwo. Nandi kati ebiseera byegoba waliwo. We zijja leka. Nedda ebyokwezimba ebyo nedda. Kuba kati okkiriza mwezimba omusajja n'omuzimba tenatuuka. Omaze omuzimba n'afunayo ka bebi akalala mukwano nedda. Ate seero zitaliko okujja nawe weerongoose olabe wanaakulekawo. Gwoba bikadde nyoba weerongoose otya. Era kati abawala kyembagamba funa omuntu omutima gwo gwe gwagala gw'oli contented with. Mukole ssente mwezimbe. Ng'alinamu kale mwongereko. Olina okuba olinawo entandikwa n'ekuzimba. Ate ebintu bwe mukuba plan ate mwagala kubba bintu. Si ffenna. Mwogerera wano. Si ffenna. Mutandikawo omusajja aze muzimbye. Si ffenna. Era kubeera naawe obiraba
abazimba babalekawo empewo ekufuuwa musana mungi amataala nga gagize ndaba amataala gaase empewo tenfuuwa kiki just bwent bwotyo bwobeera mumuliraaneko namwe mumuwulire bamulooza byambuza anyway gwe happy women's day by the way thank you lero lunaku lw'abakyala yes okay abakyala lunaku lw'abakazi nsi lw'abakyala lunaku lw'abakazi lw'abakazi oli mukazi yes olunaku lw'abakyala lw'abakazi kyekimu si buli mukazi nti mukyala kyekikufula omukyala ekikufula omukyala obeera ne qualities ekisookera kankuwa 3 kale oba 4 oba zonna ze nabankuwadde ekisooka ekitiibwa mu public ekitiibwa mu public abasinga okuba nga bakumuyita mukyala gundi nti ekyamuwuliriza nedda era bagamba bw'oba onobyeyo oyo omukazi yanoba ewa bbaawe so oyo omukyala yanoba ewa bbaawe no the word mukyala mu luzungu ye miss okitegedde nti abeera mufumbo wuliriza kaakati ekigambo mukyala nekijjirako ebintu ebirala enneeyisaayo mu public bambi omukyala wagonjebwa nkuleetera muli bakazi ogambye miss kati kangeze bakuyita omulangira oli abamuzaana omukyala bamuzaana kati ngereza kulinnya ddala kangereze kulya muganda wange kangeze omusajja bamuyita Kagame nafuna omukyala we nti Miss Kagame kati oyo aba mufumbo yes nanti kyekimuyita omukyala mukyala gundi si mukazi gundi nanti kati leka waliwo n'omulala kati nze bampita Kemirembe Julie yes osobola okumita Miss Kemirembe Julie ate gwe oliko miss eya M bw'oba omissingako something kyovula babyawula kati gwe toba mukyala anti oba babyawula ekigambo ekyo kati ate bbaawo ne bwafa ng'ofudde oli mu bufumbo era ekitiibwa okisigaza ekyo mukyala namwandu mukyala namwandu mukyala w'omugenzi gundi kati ate baguyita namwandu tebateekako kya mukyala bagamba namwandu Kemi bagamba namwandu Juliet namwandu gye bali ba Juliet nga bannamwandu kati ate gwe wakafiirwako baaki ba boyfriend bafa okitegeera nga sikuwayiriza naye ba ex abafa kale baba bafa mu bulamu bwange nga nabeerabira babeera bagenzi kuba omuntu tukera ne twawukana mba sikujjukira nemulina akamanyiiro yes waliwo neyakyenjigiriza namubuuza how is your boyfriend nagamba he's dead ngamba what do you mean he's dead yeah he's dead yafa mu bulamu bwange taliimu yafa kyeyali ategeeza kati nze mu kusooka nali manyi oba afudde yafa ebyaddala nagamba mu bulamu bwange yafa kati nenkikopa kati obadde okyampa obwetowaze egonjebwa mu public actually ekitiibwa ky'omukyala tebakikuweera egonjebwa oyinza okuba mu maka oli wild nga omusajja mulwana buli kiro oli violent naye nga mu public bwe mutuuka ebweru bayita abakolera companies bayita gundi CSR social corporate responsibility nti mu company ziyisa bubi abantu ebweru ne ziyisa bulungi public nga omukyala mu public lwagamba bano omukyala wagonjebwa ne tuli musanga nga wabeera mu public ne bbaawe afukamira n'amubuuza nogamba naye nga webadde wake ng'omye evuga wabawo ensonga okitegeera so ekigambo omukyala kigirako ebintu ebimu so kyovola bagamba not every man is a father or
Not every woman is a mother. Oh, not every woman is a mother. Osobola okuba nga ukituufu wazaala naye ng'ebintu by'okola si bya bamaama. No, ngamba buga. Okuzaala kukutiisa. Ate kuntiisa, I actually want to. Njagala kuzaala. Kiki ekikusibye? Sagala kuzaala nga tebananyanjula. Naye ng'omusajja y'omuyina. Eyo mboozi ndala. Tuyagala kuzaala nga tebanakwanjula. Naye nga yaabiriko. Waba tabiriiko ng'omulala ajja abiriko. Oli yanjulwa ddi? Sokulemere kuona. Olina emyaka emeka Julie? Kyali muto. Julie olina emyaka emeka? 23. Malusu gantuze. Lwaki takiriza? Nate nempakana. Just amalusu gantuze. 23. Tekisoboka. Tekisoboka. We wadde mingi kyengezaako kugamba. Sewadde mingi ate nze sikwekana myaka. Ndi wa 2002. Kukyali mwana muto. Ne experience olina y'abantu ba 52. Nedda. Si experience magezi. Agakola ki? Amagezi ntegeera. Ntegeera kusinga ku myaka gyange. Otegeera nnyo. Kale kyentegeeza sikola bintu bya myaka gyange. Kitegedde. Kituufu. Naawe omanyi. Nkumanyi. Olaba nze ndi yaawo. Era ka vacation ogenda kansonga nga kagenda vaamu yields. Tomala gagenda oti. Oh my God. Akaunti emala sanyuka. Ni mwana mwafuuka bayaje. Walabe Kampala muli bayaye. Nzijamu. Ujemu. Ng'oli mugezi. I'm just a humble person, so don't yeah. Okay. Biki tuli mu Women's Day biki abakazi bemusinza okubulaba nga bibakooya ku basajja. Paye ebintu nga 5-6 ngambe nti bana Women's Day bino abasajja mu bikomi temubiddamu tubireke. Akati kansoke nkubuuze mama wamukubidde kasimu n'omugamba mami happy Women's Day. Bambi RIP yafa when I was still in P2. Oh, so she's dead. Okay. Yeah. Ate mami kale mama w'abaana kuba kati yaba mami. Yeah, I did. Emugamba happy Women's Day. Ate ku Mother's Day namuwaki. Omanta somuwa ku Women's Day. Kati oyo yaba mama. Lwaki yaba mama? Nanti kati oba mulabamu oli tukira bamama w'abaana bo. Kati naawe otuuka omanyi kati fe abakyala awo n'ofuna omusajja akangeze nti sina taata naye nga nina omusajja oyo ampisa bulungi nga yantegeera tukisa ne muyita daddy. Lwaki omuyita daddy? Baba yantegeera. Aba akola taata obi yandikoze. Omulabira mu perspective eri eya daddy. Tobalaba abakyala omusajja amuyita daddy. Yeah, mbalaba. Wabaawo ensonga ate oyo ne gwe batayita daddy. Bamuyita Kamulala. Just mwami. Ate mwami kya kitibwa nnyo n'okusinga. Nze daddy kyensinga okwagala. Olina basho. Okay. Kati naawe oba muyita mami mama abaana. Oba olina muyita mami. Omulaba mami bye yalikoze at least wali. I know. Nomwaya akalabo. Just to appreciate and okuwa abakyala oba mufumbo. Omusajja wo ng'ayiiya akuleeterayo kano akuleeterayo kano. It keeps love. Kyekimuyisa mama daddy. Omusajja alina atabikola tomuyita. Nedda si kyekyo. Omusajja alina okubeera creative. Nemba mulinamu omanyi amaka temubulamu butakkaanya. Wali obadde mugalibwa. Sinafumbirwa naye mbimanyi. Kati gwatafumbirwa nk'obulira otya abafumbi. Kati nze nkuze ne mama ne taata nga mbiraba. Ng'obalaba bikola. I know all my dad. Ne mukisenga otuukayo nga bakola ebyabo. Situukayo. Olaba biri wano bye bakulazeeko. Tukuze tukiraba. Ti daddy naye tebatulaga nti oba waliwo obutakkaanya. Batulaga happy faces. Zokka. Eyo pretense. Ng'ogenda olaba daddy aleeseyo akalabo. This is for mom. Nasanyuka. Kijjawo obutakwatagana. Like any man should be creative. Yiga okutetenkanya yiiyaayo. Yiiyaayo omusajja omuyiiya omumanyi.
ne oba owulira nga alina kyakoze ogamba kamusonyiwe omusajja wange kamusonyiwe. Naye waliyo ono gwe bamala okugamba seba ate kino okumugamba kibi wano bebagamba ne batabikola tebalina mmala kugamba. ate lwaki baba bagamba oli mwana muto tebalina mmala kugamba omusajja alina obeera bwendeeta kyotayagala. Remember, a man is the head of the family. Ekyo era abikola alekawo akameeza aweerera abaana kikira kyoyagala. Ebyo biri obvious. Kati kyoyagala akole ekyo. You need to do that nga gwe dad. Anti nkugambye mbikola nze heedi era mbikoze. Okay, ebyo byo olina obikola kikakatako oba kyo olina obikola. Naye tuba tetwogera tuli mu lusirika akameezi olina okalekawo. Waliwo nawe nga bawadde allowance y'olusirika. Babawa. Naye nga abasajja mbeere creative. Mama creativity gy'ogamba. Mami olaba nange omuwala. Sobola okubira mami nti mami ogamba otya ki ekiriwo. Bakati omuwala olina obeera so close to your mom. Kati n'omukubira nti waba anywamu ng'omugamba kankutereko ka weekend. Kankutereko kano kakubeeremu upkeep. You know? Kati naawe kyolina okukola ku mukyala wo. Okay. Yeah. Beera creative. Kati kibanyiiza abasajja okuba nga tebali creative. Yeah, omusajja ali creative omumanyi so namulekawo. Kale oba ne waba akoze ebibi 10 naye waliwo ebirungi 2-5 gamba nno. Wadde eno visito wamu naye ne bwayenda kasita abeera creative wamala olina nakuleetayo bulabo. Kyokwenda kirala tukibeeko ekyo tekibaddeemu. Ekyokwenda ndaba ogenda wala. Temukkiriza gundi dipstick ya oil okuva muono mweno motoka kudda mu motoka nda. Yeah, naye in nature men do. That's men's nature. Naye buli musajja ayenda. Yes. Aba ayenze kuki? Si mukazi kitegeeza ne buli mukazi ayenda. Nedda. Ayi. Nedda mukwano kijje kunze. Omusajja togenda teri musajja atayenda. That's obvious. Era teri mukazi atayenda kubeera n'abasajja benda ku bakazi. Nedda abakyala boje bali abatayenda. Nanti kati kiriwo ekiti. Omanyi bulungi population yaffe wano eno abakazi bangi osinga ku basajja. Okiraba? Tubayamba bamalawo. Nedda si kyekyo. Kati ekyokwenda yesa abasajja bayenda. Sigenda gamba nti it's okay. Naye kigenda beera okay mu ngeri w'ekiti. Nti osobola okwenda naye gezaako to keep respect for the woman. Don't show it. Like toshiraga. Also, nina abasajja benda for years. Naye tosobola mmanya omukyala we waka. Tokimanyi? Nga keeping out that respect. Mulidde abasajja abafumbo. Nakimulaga namuyisaamu amaaso. That's bad. Yes. Simanyi ne kye babaako. Obwenzi bwo buli musajja abukola. Naye olaba oyo ali innocent ennyo. Toyomoka. Musajja benda. Naye bende. Wakkiriza. Ate ogenda kimugyamu. Tonnafumbira naye ebintu by'oyagala bakole bajja bikola onyiige. Mwende naye tolaga mukyala. Kati omusajja aveewo aka 12 n'akomawo ku 3 ogenda naye manyi gy'ayise. Aba agenze kukola. Era kyekyo ajja kugamba ngenze kukola. Era baba agenze kukola. Togenda mmanya makubo ge. You can't know. Nga ne bw'ayitya makubo amalala naye waliwo omusajja atya makubo amalala n'alaba ggwe kitegeeza buli muntu n'abakazi beenda. Eyo kitegedde kuba tebenda ku bisolo oba ku bikolokoma. Good. But at least gamba respect. Tolaga nnyo. N'abakyala babikola lwo omukazi ayenda omusajja wakanaba nga tamulabamu wadde natukomulaba mukamwa tamuwa respect. Nati joystick ereba yamu. Kuba kati oli abonna abasigula abakyala abafumbo babasigula abasinga baba ne intentions embi. Asobola omulemesa obufumba tagenda muwasa. N'amugjayo tamuwasiza omusajja yamuyisayisaamu dda amaaso abakazi gye bali n'amulangira. Ati omusajja omufumbo okwenda ku mukazi omufumbo aba amwenzeeko for a reason. One, abatamuteekamu nnyo.
No, yes, true. Abatamutega. Ola buno obusente obutini bwakuwa 10,000 20,000 tekiringa badeni ya muntu ng'omulabirira ewaka. Okitegeera. Akameza kuluna onywa okra. Kyekyo. This is water. Naye oganywa bulala. You're good at Gira? Eh? You're good at that, eh? Yonna wasero what? Omusana mulungi nnyo. Omusana mungi. Ogutamusana oleme kala. A lot of water, a lot of fruits, yeah. Oleme kala. Yeah, that's it. Omusana mungi. Anti you gwetogulaba. Goleme kwa hydrating. Gwa hydrating angozaawo. Okunyanya amazzi. Kyekikugoba ku buleega. Nedda. Naye nze nno sibulina. Tolina kaleega. Sikagula. Ate kalibiti. Simanyi na bbeeyi. Oh. Anange. So mbuli ate libiti. Libiti. Baby. Akapale k'omunda. Alright sikamba. Mbadde nga omusana guno gwabubajjako. Kisobokera oba ewaka kyoba okambala. Waliwo n'abatamala mu kubo nga tebabulina. Yeah. Naddala abo abambala ebigoye ebingi kati ate oba waki okambala. Okay. So obw'omunda gwe nabwo muli muti mu kkubo. Mbwambala. Mukazi wa kitiibwa. Oyagadde okwetuumatuma ebintu naawe ate n'osukka. Kata naatali wamu abatambala mpale tiziba bitiibwa. Naye kati how are you going to know nti omuntu tayambadde empale? Otagenda kukwata. No, yoba omulaba. Abamu bambala engoye nga definitely ziraga oli nedda. Oyo aba alina kigendererwa kye kirala. Biki ebirala abasajja bye bakola ku Women's Day wano byagala obbagambako. Njagala ompeeko ku nsonga awo nga ziwerako nga nti banaye Women's Day banaye abasajja bino biwe ebitutu bikooye. Yeah. Kanjogera on behalf of other women or ladies out there. Yanti leero Women's Day. Abaami tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo. Nammwe mutwagala. Kubeera buli omu yeetaaga munne. Temusobola beerawo mwekka nga tetuliiwo. Ani yakugamba naawe? Temusobola. Ate kuki? Buli omu yeetaaga munne. Yes. Naye kanjogere ku lw'abakyala abali eyo abamu. Abaami. Yes, nsobola okitegeera nti kale wazaalibwa oba oli mutonomu mu sayizi. Naye nga tekimala. Nze tonsanyusa. What do you mean? Mutono mu sayizi. Mu sayizi wa? Tuli mu nsonga za kikulu. Nga gundi mukulu Dickson mutono. Mugezeemu bannange mwefeeko. Okiraba? Kibaluma. Nga bw'onoonya ssente ezo. N'ogenda n'okola n'otuuya na musajja wattu. Ng'era ewaka era oyagala oddeyo nkutikkule nkusanyukire nkuwa amasanyu. Njagala ne mu kisenge okitereezeemu. Balimanyi ati mwagala ssente. Edda byonna bibirina obbeerako. Ate ssente woozimpa nga wali eri mu kisenge tokikola obeera oyagala mbeerewo nti. I'm talking on behalf of women. Gye bali nno obufumbawo. Lwaki okuttaawo? Nedda, just njagadde. Obufumbawo we bwonooneka. Nti nja kubeera njagalayo ssente nga nina nsanyusa. Mugenda tukalubiriza obulamu. Nedda. Omusajja talina ssente temumwagala. Ogamba nze omusajja talina ssente simwagala. Ate omusajja alina akatono naye temumwagala nga talina ssente. Waba alina akatono nga alina ssente mutereeza ne mwagala. Yali ready? Nkutereeza nkutuuzaawo ne bulungi nnyo bebi omanyi nenaye akapya nenkwata bulungi nga ddaddi. Takayise kamanyiiro? Muba mulaavu. Nomugamba naye bebi omanyi alo kyenjagala twogereko. Nti ki? You address your point. Ti baby. Yes, nkwagala nnyo. I don't want to lose you. Naye tutereezemu ku size. Tunoonye eddagala. Eddagala gye liri erikola. Awo akuze nti bulijjo kyogamba bulijjo mbadde byenkola sibitegeera. Okimanyi nti n'omuyinza ovaawo ne muyomba. Era abamu. Naye bambi abakitegeera n'agamba okay. To make you happy, I will do. Eddagala liriwo. Daba omulalo size nako gitwala. Ng'omuleeta ku jots tuyina eddagala erigeza size. Ate eddagala lya abo, eddagala si lya bazungu, eddagala lyaffe terina side effects. Omanyi eddagala lya abo tulikolera mu miti egyaffe egya wano. We don't Kyovula amugeza emiti.
kisinzira ebirungo ebirimu ebirungo tuteekamu ebirungo bingi tugenda wala eyo ne tufuna emiti giri emikulu wakati wanene mu kibuga tewali miti tugamba oteekamu ebigere n'ogenda ngivuga sobola n'ogivugira nno like 7 hours ng'onoonya muti paka eyo Bunyoro gye tujja eddagala ojja ontwaleyo konkwerekereko nja kutwalayo olabe gye tulijja how we manufacture it nengenda ne kamera yange njagala ngenda ne kamera yange abantu tujjagenda eriyo bajjajja baani biki nze mbangenze kimaddagala ffe tuba tugenze kimaddagala lunaku lulamba osobola oluta n'ogifuga paka Bunyoro tetusobola kukomawo nomala ne mutuuka eyo nonoonya emiti bintu biba bingi n'okomawo enkeera waliyo abantu bwe basula waliwo gye batasula ne Bukomansi bye basula ngamba eriyo zi hoteeri kati oddayo banga enda kuddayo probably end of this month onontwala stoko wali mbadde naakavaayo onontwala nja kutwala bwe mutala vidiyo eyo n'akomawo ne tukola noyita ng'omanya teyantutte nja mutwala akati tulina eddagala eryo erigezza mu size specifically size eddagala eryo olinywa nga bw'osiiga kati luli emabega waliwo bye tukyusizaamu nti luli emabega tubadde tulina lyakunywa n'ogeja size ng'onywedde bunywi naye kati tulina n'eryo osiigako nalyo abo osiigako nga bw'onywa n'osiigako nga bw'onywa kiraba naye abo no side effects omanye eddagala lyaffe erya abo wano emiti egya wano ku ttaka ewaffe wano manyi nti n'abazungu bamanyi okutwala ebintu ebyo ne babiprocesinga bulungi ne babituddiza ne tubigula naye kati ffe aba wano nze omwana wammwe owa wano we mba nga mbikola k'emirembe ate nga twabikuguka ne tubisoma tetwagwamu bigwe okiraba sigamba nti bizinensi ogibuukira bubuukizi olina take your time kisome kikole kati twabisoma that's why tugenda wala eyo wali mu kibuga tewali miti gisobola bikola tugenda wala ne tukuŋŋaanya buli kirungo okumakinga sure abantu baffe tubayamba save ogenza okulaba nga kitya what do you add on your community on your society ffe tuliwo kubawonya kati society ogenza okukola save nga percentage y'abasajja kuba kisinziro gamba abasajja bangi bannemugeze mu size tubeera comfortable ne ka size ate waliwo abagenda ne bagejja embuto badda gyabwe akantu ne kabeera munda yarabbi oba olubuto luno ne simalina kumanya tukati eri alina lubuto lunene nga kanene gye bali sigambye bonna nti abalina embuto ennene baba n'obutono gye bali abazinda ng'era akayina naye abamu kale abamu baba n'obutono n'ogejja nnyo olubuto ate akantu ko gyokoma ogejja olubuto gyekakoma kwegamba okola ki kudda munda it's not good oba olina okujja ne tukuyambako kati tukawanvuyamu tukagejjesanamu mukola mutya owanvuwamuko length ne size n'ogejjamu wangi ogejjawo newanvuwamu temugenda bafula abu kwegamba n'obeerera ddala omusajja aggomedde kye bayita omwami aggomedde manyi nti newaliwo be balesewo lwa size abaami ebyaddala nga sente bweziri ewaka omwami omukazi n'ava mu maka malungi agatukula wegati nagera n'afumbira apangisa happiness omusajja wagenda kigwako awange mu maka buli kyolaba kikyusemu kati ninga omulunga mulungirawo teri budde olina obeera nga kyekiveeko kati ate nze kikola tenga lwaki omuntu wange simutereeza olaba kisoboka ninga kufunayo ekisajja nga kikwano kyange kyembulire ebikulimu nedda bati oba olunga abasajja nga webakolera ebyo oba bino kati gwe olwo gwe
more than what they want. Ate bo tebamanyi kye baagala. Naye awo tuveewo. Kati ogejjamu n'owanvuwamu. Kati kale wano tulina men's secret naye ka tulina men's package. Waliwo omwami nga munene saizi yagyewulira n'obuwanvu bw'ekimala. Nga agamba ndebera kuba kamu malira mu bisambi. Osegeera. I want to be open bulungi. Buli kimu nga kitugere. Njagambere open abantu bante point ebatuukeko point ekutuukire ddala ku musuwa. Okitegedde? Totegeera. Okitegedde? Nkutegeera. Ku musuwa. Ku Kati ng'oli munene size yo eri fine kwegamba oli fine. Wali owuliddeko kye bayita lumonde omuwutta. Oba ekintu ekiwutta. Oba jjuni eriwutta. Liba lifenyafenya biti n'ebizzi biti. Naye nga lirabika bulungi. Okiraba? Nga kinene kye bayimba nti omuyembe okunyirira kungulu. Tekigwa navunda munda. Ng'oli size fine. Naye nga ate emirimu togikola. Okiraba? Kati ate gwe tulina naawe eriryo gwoba teweetaaga lya size. Twalyawudde. Kuba kati luli eri twakolanga emu ne tugamba size n'amaanyi. Naye kati twalyawudde kuba kati abantu bazenga bangi nti Madamu Kemi nze ndyoke mu size. Naye ndebera. Kuba mala mangu serefe oluseegaana. Omuntu alina kumala mu dakiika mmeka? Kisinziira zo si mwebamu. No ngamba nga gwe kati gwe. We are different. Naye kirina kuba mu rounds. Rounds? Zina kuba rounds mmeka? Kisinziira omuntu gw'oli naye naawe ng'omuntu amaanyi go. Kati kaneno ka men's secret ko kakuwa that strength. Obadde olebera ne kakuwa like no gumira. Nobeera kyuma. Ate n'osambira ddala. Kwegamba performance neeba very nice. No performinga bulungi. Omwana abendi n'agamba bannaye dadi wabikoze. Kwegamba ng'omuwa rapata. Osegedde. Rapata chechi. Ng'omutwala ziri. Sasi. Okay. Ng'ofunctioninga bulungi yo men's secret. Eyamba oyo omuntu ng'ali fine with his size. Nekuyamba bulungi. No performinga. Nasooka omuwa first round eyo. Manyi first round obanga bakayita batya? Ekyo ekigambo nkyerabidde. Naye obanga kwegamba ebanga welcome. Omuwa romance. Omala n'omufaako. Awo ne musooka mutereeramu. Te n'omutwala akalawundi akookubiri. Akookusatu. Kisinzira omuntu gw'oli naye. Anyumiddwa ki? Waliwo emibiri egitasobola rounds nnyingi. Kati ogwo gusobola mmeka? Leka maleyo point yange. Just kati ninyo. No, nze ndi flexible. N'ettaano ogenda. Nze ndi flexible, just no sigenda okugamba mbu mmeka naye me am okay. Okay. Like ondaba bulabi. Nemanya nti ttaano zigwa wali. Kati waliwo bambi omukyala nga tasobola togenda mumuwumba. Okitegeera. Naye nga sobola omutwala lawundi bbiri za mugaso. Kugamba n'ogendera ddala wala n'oyita mu bitaala by'embalala Masaka kyo. Okitegeera. N'oyita e Masaka n'otuuka ne Rukungiri. Kutegeera. Okitegeera. Kati ate waliwo buno bubbebi kyobo kale sijja kwogera ku size eyo ti buno bu portable slendo. Busobolera ddala. Bukambwemu. Kati oyo si y'omu n'oli. Tudifaringa. Naye era n'abaami ajja kuba saagala butono. Saagala njagala ono. Butono bubakaluubiriza. Bubakaluubiriza. Naye ate abasajja kale abasajja abamu bebaagala. Obutono. Manyi buli omu alina kyayagala. Amanyi ge ng'ageewulira. Yes. Kati waliwo abakowa amangu abakyala. Agwo okyayagala. Oba watimyeyo ki? Edda okoowa omuntu yenna akoowa. N'omwana abendi naawe ate tekyetaagisa ate mufiirako bufiizi. Ati mbuze basinakoowa. Abasinga no tebanabawasa n'amufiirako olunaku lulamba n'agamba kisho. Bafiireko bwe wawasizza. Fiira ku gwe wasizza gw'osasudde. Gwe wasasula. Nze kyova yanze. Kiba kyakulese nga tebannakuwasa. Fiireko. Kiba kyakulese nga sinnakuwasa. We here to enjoy
amaze okugabula tonfiirako nnyo tonanfuula mukazi wo tolina kunfiirako oyinza okufiirako nno nga takuwasa nakuwasa. I know. That's not good. Naye nga oba wamusasula mutwale paka w'okuva. Naye sooka weetereze era tosobola bikola ebyo nga sayizi eri bweti ng'amaanyi tomalaayo. Waliyo n'omuntu ng'alina sayizi nga wenkunyonyodde naye nga bw'aba atandise n'agwa eri n'aleekaana. Waliwo n'abaleekaana. N'akuba omulanga. Simanyi kye baba nako. N'akuba omulanga n'agwa eri. Oba weetaaga meni. Wali abantu mu kwegatta bakuba omulanga? Nga musajja? Maawe. Bangi. Bakuba enduulu. Bakuba enduulu. Ayinza n'olowooza omutuga. Tokiwuliranga. Tulina mikwano gyo miwala gye kunyumiza bintu ebyo. Nafunye ggwe nnyumiza. Kuba kati omuwala oba ne kyaliwo nga musajja omugamba. Nogaayo akuba enduulu ng'amala. Oba oluusi muva mu romansi oyidde bulungi wennwa. N'amalirawo ogamba kikino. Ogamba kale maybe first round tudde mu second era kyekimu. Kyoyo ebinwa biba byanafuwa. Ebinwa biba byanafuwa nga weetaaga meni secret. Omusanga omusayizi ali okay. Ate alinga mukadde. Ate naaba na muvubuka. Naye ng'alinga mukadde. N'otandika ate n'ogweri n'okaaba n'ogweri. Buteefaako. Nobanga ki baby. Nze naye nemba nawe mba mpulira njagala nakuba mu ngalo. Oba ogwa biki? Kuteeka mu modu kuleka. Yeah. Beba yendesa abaana babendi kati omwana ayenda ng'ogamba aha. Omuteekako omusango. Ate. Laba jagenza okwenda nga ate oli kabaka. Ng'oli kabaka. Oba tata. Yajjadde wajjo sinamuwa akantu. Oli awo teweefaako. Kabakuba lwatata. Omwana oyagala lwatata okufa obufu. Nedda. Naye omusajja amalayo akikola. Kati omuntu okufuna akukana akantu ako akola atya? Kati eyo men's package. Men's package. Erimu ki? Size, erimu size. Ku size eyo kuliko obuwanvu. Then neshi. Obuwanvu ne size. Eyo ye size. Eyo yeba emu. Okay. Kati ne tubaawo n'endala eya secret. Erimu amaanyi, strength. Amaanyi ne strength kubalebera kubagenda eddakiika entono kyetwaliise duration essaawa entono functioning okitegeera kwegamba n'ogenda mu nsonga ziri nga kyokola okimanyi okaluba ate n'obudde nga bwe ate nga togenda mu bulinywa mwezi nedda sinzira ku bodeyo how your body reacts nnaku 3 oli fine nnaku 4 naye from nnaku 3 oli fine. Naku 4 oli fine. 5 ng'olekera olikozesa. No side effects. No side effects. Okay. This is natural. This is herbal. Natural. Ebintu byaffe ebyano tetuteekamu chemical. Wakati olaba ebyo ebintu ebyo kati waliyo ne tube zino ze basiigako okugijjesa size. Ye abazikozesa abaami abamu n'empeke. Tekiba kirungi. Zina side effects. Zina side effects because time egenda tuuka nga you have to survive on them. You can't go by yourself. Yeah, naye kati lino w'olinywa w'olinywa mukwano ne w'obuuka nnyonyi n'ogenda osigala ki ne w'olireka wano oba watereera togenda kuddaawo ate jjo tsimpayo akalala okitegeera. Era bagamba olaba ng'otuuse w'oyagala komaawo mukwano. Kasasaize tukakweyo gy'oyagala. Komaawo. Kasita olya ng'omukazi aleekaana komaawo. N'omukazi ajja kugamba daddy ebintu byakyuseemu. Daddy ebintu byakyuseemu ng'omanya. Kati oli kalaasi. Ng'odde eri nga weepikamu awo ng'obuuka. Okay. Kuwulira. Kyawo men's package eyo. Kati n'ekirala ku men's package waliwo abaami oba bataata abakuzeemu mu myaka nti gwe okyali muto dawusi. Oze n'emyaka emeka? Olinga mu 30? Early 30s.
Byondabyemu genda mu maaso. Oyagala muri mu 20? Agakwefula mwana tonnagituusa egyo. Tonnagituusa abazzukulu. Ate omuntu okubeera n'abazzukulu ekimanya emyaka eriyo abatazaala. Gwe mange. Alaba ne tata wange ali mu 40 talina abazzukulu ate gwe. Mumuwa abazzukulu nve mu muzanyo. Olina omwana nyenkana gwe. Tolaba okyali muto naye ate ekigamye ng'oli bebi. Okyali muto naye kale waliyo abaami abakuzeemu mu myaka from 40s, 45, 46, 50 baba n'ekizibu kyetwaliise. Wali owuliddeko ku kintu kye bayita prostate cancer? Yatya kansa w'omugundi omuki gw'omunsi gw'omumwo wansi. Okitegedde bulungi. Kaakati bamuyita kansa mu mabeete. Abaami abo be bakuzeemu myaka tekiri common emyaka gino egy'abavubuka ejyamu. Etatera tukwata lwaki? Atandikira awo mu 40s. Oyo prostate cancer kudamaginga kidney, lungs. Yo okyabyagaza ki ng'okuze? Kati ofe nabyo bikugasa eki mu ntaana? Ate kati ani agambye agenda kufa? Ate waliwo atalifa? Ffenna tujja kufa naye tewali amanyi emyaka gye mituufu nti tujja kufiirako. Kitegeera? Kati abaami abo abakuzeemu mu myaka egyo tulina ekintu kye tuyita advanced men's remedy. Advanced kyeneekuyambako ate nno nayo erimu bingi. Kati waliwo wano tukayita akawago kagenda olusi ne kagaziwa ne kaleeguuka. Olusi abamu bagenda ne babalongoosa n'obalongoosa. Okitegeera? Tokiwulirangako nakikiwuliddeko kaseke mwafukira kati naabo nabo tubayambako ne tubayambako ne tubawa eddagala era nalyo liba lya abo n'otereera. Okitegeera? Kuba gundi eyo esobola okudamaginga brada yo kidney n'ofuna obuzibu wano mu kufuuyisa. Kati era ofuna obuzibu mu kufuuyisa bw'ogenda ku luseke. Naye ekintu ekyo kale kiri nnyo myaka egi oluusi family history. Oluusi omusajja si kirungi beera awo nga to exercisingamu. Kati wali abaami exercise sebo nyabo nkuwulira kagalo kyame walala nange gye gambye exercise. Wali omwami manyi nti wali omwami akeera ku makya n'avuga emmotoka ye n'agenda mu office n'atuula. Olunaku lulamba n'akomawo era n'addayo ewaka ne yeebaka. Kwegamba ava ewaka ng'avuga atudde n'atuula mu office n'atuula. Mu kuvaamu n'agenda mu lanchi n'atuula n'akoma mu office n'atuula. Nadda ewaka ng'atudde azeeyo leeti ayingira buyingize buliri. Okitegedde? Omubiri olina ogukozesaamu exercise. Okitegeera? Totuula butuuzi awo. Omuntu yenna alina okolamu exercise. Naye kiri nnyo mu bataata bano bataata baffe abakuzeemu. Mukole exercise. Ate nno bakulamu ky'obalaba baagala nnyo kati bwana buto ne mubanenya lwaki olina sugar daddy biki omusajja omukulu alina akawala akato lwaki balina ensonga ekyo kirungi. Wala sugar daddy kirungi nakiraba kibayamba yatya mbuuza batya bakula oluusi n'atuuka oluusi nga takyayagala kwegatta. Emigongo ne gibaluma. Okitegeera? Oluusi n'omukyala ewaka naye yabikoowa. Tebabikoowa abayaaya abo abakazi abakulu bayaaya babeera n'obulenzi obuto. Babbi bakumpanya. Toyogerera bamaama. Naye abaami bwe bakulamu oba batuuka ne babikoowa abamu simanyi. Ky'obeera bafunayo obuwala naye oluusi kiva waka mukyala yakoowa naawe n'okoowa. Kati ekibafunisa obuwala ki? Kyekyo. Kamuvuge. Oluusi nanti bamaama baba bakoowa. Kati kana akawala ky'obalaba babafuna nnyo. Omusajja n'agala akawala kato kala muwala nga muto n'amufuna ng'amukipinga busy exercise eyo. Jjukira mu kitanda tukola exercise kuba bwe tuba mu buliri wano sebo nayo exercise. Bisajja mwemulekera awo tusinikirako amanyi mugende mu gym
Wisaze muzukoli yakubuwala. Yeah, because kati kimuyambako omuntu atula mu office sawa 24/7 oli mu office era waka otudde okitegeera. How are you going to make your body like active? You need to make your body active. Kati abamu batuuka ekiseera abalina raw sperm count. Kale okuza emyaka yes but omubiri gukozese kuzaala. Omubiri gukozese. Ne mu bavubuka mu ekiri bafuna nnyo. Naye nangamba Madam Kemi laba ndi myaka wediti naye ekizibu kino nga kinkedde. Ngamba efuna eddagala. Kati oyo bogenda muwa eddagala eryo. Kati abo be bano amala mangu sperm ntono okitegeera. Kwegamba ebintu abyakona. Biba bikonye mangu mwana. Biba bikonye mangu. Nanti ate abamu bakozesa ne kasabuni ako bakitwalise masturbating. Bakasabuni. Naddala abaana banene abali rent. Nkimanyi. Tekasaba transport. Nkimanyi but wokagali akabava ile. Yes kabaawo. Tekakusalya ku rounds zoyagala zokuba. Neka kubuze gochikola. Ekyaki. Ekyo. Ng'omukazi wali ate nodda kasabuni wakitokwana omukazi. Katonda walabanga ngenda kikola antekemu amagezi kubira esimu. Kati do you advise someone doing it to continue doing it? Mune yabye bachoisinza tumne namusalira wote. Ali addictive nti wokatandika togenda kavaako. Hey. Omwana akugamba madam ate abamu tebali open. Be open to me nze ndi musawo nnyo. Ongambe akugambe mukamuwe emirembe. Oli atagenda kugamba abatya. Mukabawe emirembe. Abatya n'omugamba wakakoza kale nagezaako. Nedda gamba nakakozesa. Kiri kyagambe kiba kimala kyabagambi. Mama bukafu kibo boyagala nakagezaako. Abanga kugambye nakakozesa. Be open to yourself. Ojanjabwe. Okitegeera. Kubeera we bakakozesa kafu. Naddala banene abalenzi bana abata abavubuka bali kubyeyo. Anti batuufu. Ate bakazi babasanga. Abakazi babasanga. Kata okitegeera. Akonoona. Bangamba muri bakatapu. Katapu bakakozesa abawala. Ate kati akatapu ye kagenda mono nawo. Mbukagazi yanako. Pozingo sumondo ddennyo. Leo bawe cleaning. Akatapu. Biri mu ggwanga Uganda. So abaami abalina obuzibu mawugwe. Yeah. Mwetaaga eno gye tuyita advanced prostate glands. Bayambeko for men. Bayambeko okutereera. Okay. Namba is mubaami abakulu. Namba y'essimu eriki? Enamba yaffe y'essimu. Namba MTN eri 07 816 54 701. Airtel. Jots many secret. Yene limu byonna. Kati kano kampadde oba. Naye wangamba oli bulungi. Ndi bulungi nsobola okawa abe waffe. Si byakugezesa. Ebintu byaffe si byakugezesa. For men who are weak to strengthen their manhood. Ne Airtel tujine eri 0743 99 0743 98 88 73 77. Kanji baddire ono yerabide namba yaabwe. MTN eri 0781 65 4701. Airtel eri 0743 98 8877 mu Luganda. Eri noti 781 emu 65 47 noti emu MTN. Airtel eri noti 743 98 88 okitegedde obogenda ku Jots bakuwa kano ka Jots many secret kalimu byonna ebintu byayogedde manhood kugeza strengthening byonna bogenda bifuna spoon ingredients nga wotekeddwa ozitabula kweziri mukubireko akakuweereze woli then omukubireko akulagire engeri yokakozesa then akuyambira kondowooza okuguidinga in everything muve kasabuni
takyagalira ddala nakiwulira muve kasabuni takagala n'abaami abakuze mu myaka ka advanced wekali n'abaami abakuze mu myaka ka prostate okitegedde ofuna obuzibu mu kufuka ate mugongo spinal cord buli omu obuzibu abufuna mu kufuka mu pama tebafuna mbuuza bubuuza nedda tebafuna buzibu mu kupama basinga bufuna mu kufuka kufuka olusi ng'akaluubirizibwa mu kufuka kati olusi ayinza mukusitama mufo ky'okufuka apama bupami kati nanti laba situation weyoyongera n'etabuka oba ogenda ku kapiira kapiira koka byonna okay naye nga ki ekikutuusaawo nga bw'oli eddagala weeriri nga Julie okuva mu Jots Products bw'ali okuyamba please come in for help numbers eziberako for the last ndowooza 2 weeks 1 week 2 weeks gundi eze numbers zibadde ziberako muzikozese mumukubire get helped mention tubadde tuzikola still going to be doing it nina mukwano gwange taata we yali alina obuzibu bwe butyo mukwano gw'omuwala mulenzi yakebera kitaawe nga alina obuli no bamutwala mu ddwaliro ne bamugamba alinamu ka prostate cancer abaami bo bakimanyi abakuzeeko myaka naye kati ne bamugamba mulongoosa biki ebyo amawugwe biki ne mugamba alindako mumutwala soke tumuwa eddagala n'alinywa n'atereera solikola erikola kati lino lyo likola naye obulwadde bw'oba bukuluddemu ojja kwetaganga paaka bbiri buli paaka yameka sente entono ziri affordable just call in ajja kuyamba lwaki temukyayagala bayonka mabeere abawala mulaavu kiki ekibagaana kuki kisinziira kuki abatamanyi gayonka nojja n'ekigenderero yaga onsanze ndi kabebi bulungi sonze mu future gwate oyagala ondeke nga sonze wansi nga nkula okusa amabeere temwagala bayonka mabeere abamu bagayonka bubi era bina liyonka nga abamu n'ogayonka kwegamba gwobanga gwe batuma egenda obwo ate nno abasinga okukola ekyo baba tebalina intentions zakukuwasa nga wonna awulira nti akola kifiiriza bagayonka kifiiriza abamu tebamanyi abasajja abamu tebayita wakojja kwegamba omwana abendi no tomanyi ne bayonka bbeere gwe bbeere olina oliyonka ng'olibumbabumba okitegeera mpolampola gwe nojja oba amaddu bagaba amaddu ndowooza amaddu kyetwekuumye omuwala weekuumye oyagala olabike bulungi oyagala obeere nga sajja najja n'agamba tonda bange naye n'ekirala kiva ku nkula ya muntu abakyala kiva ku nkulayo yo body nanti kati tuli banjawulo awo gw'osanga nga mubiri guyiika kati nze kale ngendako mu gym eyo ekuyambako yes nange omubiri ogwo oguyiika nali nguyina nga guyiika nnyo omukono neera ndowooza ogulaba naye kyali waasi naye oba ogendako mu gym mubiri ne gwekwata notakaddiwa mangu bajja okukoma oyiike nnyo okaddiwa amangu osigala nga ebbere liri nobawekya so ogendako mu gym kikuyambako once in a while sigamba nti osiibeyo once in a while nekirala emibiri gyanjawulo gawusa okimanyi emibiri gyanjawulo omanyi nti kati nze ondaba tuyinza ogenda kusomera erimu baleeta omwana wa siniya 2 ansinga omubiri nga n'ebbere lyagwa baba baliyonka dda baba tebaliyonka oluusi naye abawala balina kuzaala basinga bonna oli tazaalangako naye nga nanti si kibi sebo kibi nze mpulira bawala bangi nga bagamba nze omusajja
anyonka ebbere nyinza omusindika eri nze sijjaamu kale oba kabobu tube nga ngenda munzina ko omusajja omumwagwe kubanga feelings like romance bw'abaana tebakyamanyi kati kankubuuza sobola anyway olina omukyala omukyala oyo mugenda mu buliri wali eri mu nsonga zaffe ez'ekikulu ng'ali mu kaleega how do you get feelings like obanga sagala kireeta bubi naye obanga ali ku muntu atali wo kimuli ku ssomero mwebbiriza obanga bali mu kwebbirira omubiri olina oguteekawo ng'oli free with the person you're with romance netandika romance eveno omwana alyoka aligwako romance eveno n'alisika n'okanula abamu balisika bulala n'asinga n'omwana ayonka nange yes abasajja abamu basika kifiiriza era baali ababagaana ogayonka sibagaana nakisinzira n'omuntu waki abasajja abamu balina amaddu obanga atalabangako ate nno waliyo n'abalala nga tayagala matono tayagala manene kyenkugambye ng'ayagala manene ogasanga omusajja ng'agamba anti ebiseera ebisinga kibabwe ayinza okuba nga yakwegombyeko bbere nagamba ekiwala kirina ebbeere bwe kimpeera lyensookerako kumbe ekiwala kyogeezeko kyabaali kiyokayoka ebbere kyabikoowa otwala obumu okubako gwonna bbu nakikuba oli naye sinzira ku emibiri si gyegimu tuli different so different kati nze ojja kunsanga nga ndi wano tosangeyo omulala ng'oluusi namuto nnyo ku nze ate ng'omubiri mungi naye alina aliwera ate era n'abasajja abasinga baagala manene abamu baagala manene n'olipikaye n'aliraba bulungi n'olipika mayisa naye nze sibisobola n'olipika kwegamba n'oyagala n'olimukuba mu maaso business n'ogikuba mu maaso n'agwirawo awo n'agwirawo endusu n'ayirawo endusu naye ate waliwo n'abaagala nagamba nze nfiira ku gundi batandise nsobola mukwate client mukwate tuwulire byayogera ayagala delivery ya ddagala eryaki ayagala money power hello kale so naje bale kale kati nsaba ongumiikiriza ngenda kuddamu kukubireko kale abadde ayagala delivery naye tumaliriza era tumaliriza omugundi client omufune bugambo ki bwolina eri abakyala olunaku olwaleero abakyala mwebale nnyo byemukola mwebale nnyo byemutuusaako engalo ayinza abakyala siva ku saidi y'abakyala nakulabye siva ku saidi y'abakyala saawa bina baba batuufu kati abakyala wakazi mulekerawo obubbi muli babbi omuntu oba omugambye ekintu oba muteesezza n'omuntu nti ogenda kukola kino ate tojjaako masimu kola ekintu ate kati lwaki oba okiyingira ky'otayagala wabaawo ensonga bakazi omusajja nno ayinza okwesibako manyi mmwe abasajja mulowooza mutegeera nnyo tosinga tusinga obba otegeera nonneesibako onkozesa program njagala kulaba kumbe oyagala kukola birala of course naye gwe ayagala ebirala tonanteekako na mu muudu eyo ebyagala nze sobola byagala tosobola kubanga oyagala nga nze saagala ate ng'ebyangu obiridde ate mbandidde ki mpeerezayo kino nekijja ne ntuuka okwagala okulaba bwe n'oyingira ensiko wali abatayagala kuvako wadde tayagala kuteekamu naye ayagala ebirala kyabo akuweereza transport mulye ate abatakufa atayagala kukolera kintu kyonna akuweereza transport ojja kuwa ebirala nantiraba daus ayinza okuba tayagala kukola kintu kyonna for you naye nga omugamba kale mpeereza transport ezijja agenda muteekako mangu nyonyonyo okitegeera kati nga lwaki tomulya
Kibaliza transport. Amuleka wala transport waba namwe. Omwana soko omukwane, omukubera obugambo, omwebo treats, baby, kalansho kalabye. Baby genda ko massage. Nze nkuwera nti abala baliye. No. Nanti kati ebyo bye bibusula omuntu mulaavu. Gwonyumirwa nnyo genda mu kikorango munno ye tabiriimu ali muleni ndala. Nze kasitamba maliriza. Ekigendera kyange kiba kyakola ki? Oba muli mu mundu batoliimu mba nkoze eki? Era oba ogenze ku lisiti yaabo be nalya. Nanti kati laba. Oba agenze ku lisiti? Wandya siri mu mundu. Ennaku zino n'abakyala balya. Kituufu. Asobola okuli. Nani agamba namuli oyo? Nga yaluza yemuli. It happens tobiwulira abasajja bano tebabinyuma. Gwobinyumiza mu be mulya. Omulangira ono kaakati abakyala bamaama bali eyo waliwo abakyala abalina fibroids ebizimba by'omunnabaana ebyo. Olwese noleta ekintu ekyo wangamba mu omuntu wabeera n'akabasito muno ezo ziba infection nempositinga neŋŋamba bannange oli yagenda n'ateekayo posti n'agamba kiki omanyi ku bakyala abalina obuntu buno neŋŋamba nti Julia ŋŋamba ezo ziba infection. Abawala bayomba bavuma gwe. Bagamba oyo amanyi obuwomi obutulimu musiru tategeera. Nakuulizako na screenshot sezi. Sijja banenya. Kubanga olaba buli omu awa opinion ye. Okusinziira obwongo bwo we bukoma kulowooza. Oba okusinziira obwongo bwo essaawa eyo ky'olowooza. Kuba tosobola mmala gwogera nga tolowoozezza. Okitegeera. Kati bino ebya social media abantu bakomentinga omuntu n'akomentinga n'ekintu ky'atamanyi. Okitegeera? Kutegeera. Influence eyo. Togenda mu lwakuba oli agambye kino naawe. Naye nga kituufu kiri mu kabasito. Akabasito nakyo basito bwanjawulo. Naye nga mulimu aka infection. Mwekali. Nabo bakimanyi. Naye ate kankubulire. Teriyo mubbi agenda kwejja yagambe ndi mubbi. Era teriyo wa infection yajja kujja yejjeyo wali eri agambe nze njiina. Okujjako kati ffe abasawo tuba ne privacy. Togenda kuŋŋamba nti kino kyekinnuma nkigamba omuntu nti ate gundi oyo omanyi kino kyekinnuma. Temulina lugambo. You keep secrets. Naye ate tosobola vaayo n'owakanya bintu ffe bye tujjanjabidde ebbanga. Ate nga nanga kwegamba nze byasukkako. Era nabiraba ne ŋŋamba ye. Naye ate obubasito obwo bwanjawulo. Kati waliyo akabasito. Kuba nze nange simanyi kange gye kaagenze. Mba nako. Otera okuba nako? Naye kati lwakuba kati I work out. Sagala kumejja nnyo biteetaagisa. Naye waliwo akabasito akazimba wano. Akatonotono. Kutugwako kazimbawo. Era kalina zimba wano. Si kanene. Waliwo akajja omuntu n'abanga ali pregnant naye nga tali pregnant. Ekyo kye tuyita ekya-infection. Kiva ku ki? Waliwo omuntu ng'abadde ku family planning omukyala. Naye mukosa ng'omubiri gwe tegwasiima family planning eyo. Bagireke. Anti sokolabe. Omubiri oluusi guyinza obutasiima family planning gy'okozesezza. Ate gwe you insist. N'ogenda mu maaso. Ate abamu bali ignorant anti bambi. Yeah, because we bateekoledde ne mu ddwaliro bakibagamba. Olaba myezi 2 nga waliwo ekikyuse. Komawo. N'ekirala ogikuteekamu. Togamba nti Lydia yateekamu aka ku mukono nange kangende bakanteekemu. Kaamukolera. Kaamukolera. Sooka ogende ewa dokita omwebuuzeeko akubuulire azigambe zonna akugambe side effects ze zireeta. Omanyewo kiki oyisobola ogumira. Kuba buno obulabo obuweka obwo bwetumira manya obwo empiso manya buno bwe bateeka wansi bonna buli kamu kalina side effect yaako. Okitegeera. Kati oluusi gw'oyinza okuteekamu akamu ku bbo oba ekimu ku bbo emu ku family planning method n'ogikozesa omubiri gwonna gutagisiima ate gwe n'obeera comfortable ne weetuulako. Kati abamu baziteekamu hormones ne zikyuka periods ne zikyuka nga toziraba periods. You don't release out. Kuba kati fe abakyala
omukyala yenna oba toli lubuto buli mwezi olina releasinga out buli mwezi olina ofulumya buli mwezi olina ofulumya okitegeera kaakati abamu family planning zigenda ne zibakosa oba ne ziboonoona neyeegatta tafuna lubuto tagenda mu nsonga kaakati gwe omusajja akuyiwamu spams ezo olowooza ziddako tofulumya ogenda zimba wano akantu ekinaavaamu ofune kye tuyita infection ate neya wansi gye tuyita PID infection ebeera wano wansi wano pelvic eyo obeere nayo kati abakyala abasinga kyova olaba bagamba ajuli alimbyemu eteba infection abamu balinamu ne kapeyini agenda n'akafuna kano akabuto nga peyini emuluma ng'emuluma nga naye akwatako n'agamba kino nga naye awulira kikyali kibayombya nga bakutte ku ggumba kijja bayombya nnyo naye nga ge mazima balina infection no ge mazima maybe tebakitegeera bulungi bajje mu jots oba wateekayo kati waliwo akabasitaaka akali nnomu tugenda nsanga mukyala nga ali flat onebeera nako onebeeramu kale n'akatono akatono ate sigamba nti abatakalina tebalina mazzi bagayina bagayina oba ge gabagalembesaawo teri mukyala atagayina naye waliwo ekisuka omuntu n'abanga ali olubuto naye nga taluli ezo family plannings zibakoseza ddala neziboonoona nezibabuza feelings olusi zibakaza nezibaleetera n'obuzibu mu kufuna embuto wano ng'osanga obuzibu mu kukola ki conceiving you can't get pregnant tosobola kufuna lubuto yes omusajja n'asooka kugamba ye bane gwe bakulimira olina okwetereeza kumbe akabasito kuba kati infections zanjawulo infection nazo tuzijjanjaba tulina infection T1 tulina eyamba ku baami kuba n'abaami balinamu ka infection tulina n'ey'abakyala abakyala abeesiiwa eyo wansi wakusiiwa yeetakula okufa discharge ne zifuuka discharge weetakula okufa ovaamu ekisu ekibi infection treatingira ddala n'owonera ddala notaddamu nagiwulirako wadde olamu oba okunsi waliwo omukyala n'ayambala empale n'agijjamu empale ng'ewunyawe nga naawe tosobola giteekako weebati wano nyiniyo nga tosobola gyeteekako wano okitegeera ate sigamba mbu infection oba olusi kale ezimu ziri sexually transmitted naye waliwo n'endala zetujja mu bifo ebya public ositamye kaabuyonjo ya public tomanya agivuddeko maybe yasuze n'omuntu ng'agiina naawe n'ositama nawe n'ogifuna okitegeera kati oba olina ojja wano eno ne tukuwa eddagala n'olyekuumisa olinywako nnaku 3 nnya ng'owonye naye sigamba nti ate ogenda lisuula osobola olyekuumisa waliwo n'abakyala nga waafuna olubuto nga infection emutawanya nnyo ate omukyala w'olubuto aba talina kunywa nnyo ddagala tolina nnyo ddagala liyinza affecting olubuto so wejjanjaba ebifo byonna nga tolina naye waliwo ate abagifuna nemutawanya nnyo nga ali pregnant mbafuna nnyo kati naawe lino eddagala likuyamba naye ate gwe oba tolinywa oba tolinywa oba olifumba bulungi nga wenkugamba n'olinaabako wansi n'owona babamu n'amabwa abamu olusi n'embuto ne zivaamu kati ekyo kya infection kati abo abakyala abatawanyizibwa sifuna lubuto siraba nsonga omonizi zakyuka okitegeera ate amagi gali wala sifuna lubuto ebizibu byonna ebyo ebyabakyala bizibu biba bingi enseke zaziba nga enseke zo za kyetuyita blocked tubes nga za brokinga oba olina unbrokinga okitegeera kati waliwo n'abalala balina infertility ngeri wansi nga tosobola kuwaka facility nga toli fertile obulungi nga tosobola kuwaka mangu okalubizibwa bagamba noonya eddagala ate erisembeza amagi ogenze mu sikaani zonna ozikoze bagamba oli fayini gumiikirizaamu kati lino eddagala likuyambako nobeera fertile obulungi weweegattira wali n'omwami wo nga gw'oleekwata okitegeera kati waliwo n'abalina low sexual libido abakyala kiva ku kyekyo ng'owulira tolina bwetaavu bwa sex nga toyagala omusajja newakwatakaata akuyonsa mabeere kusuna newabakuli n'agendayo naye nga tolina feeling kiva n'okufamire
family ezimu zikubuliza ddala feeling noba nga toyagala na kumanya musajja kimanyi ne zikubuzaako obwagazi appetite kati naawe eddagala lyaffe lino lye tuyita women's gyno lirimu like 10 in 1 likuyambako n'otereera oli infertile olina blocked tubes hormones zaakyankalana kuba kati abamu bamira nnyo pills ezo nazo si nnungi baziyita emergency pills olina zikozesa mu nsonga ziri emergency kati abamu bagenda ne bazimanyiiza omubiri nekiboonoona it affects you kati olaba kuba abawala bagamba nze ntya lubuto naye kasita kangula obuntu bwange n'abasajja nanti kati babugula ennaku zino ngenda mulaba tebakyayagala kwambala kasita beekebeza siriimu kiwedde naye ate omusajja ye tabeera affected anyway naye gwe oluusi ojja na kamera kagaana olaba we kagaana oluusi obumize nnyo omize obuntu mu wiiki n'omira pills mirundi ena ogenda kweyonoona naye ndi aba yeegattirako nno naye nanti kati gwe omukyala gwaba ayonooneka sisitiimu yo kubanga at the end of the day ogenda tuuka ofumbirwa omwami ayagala abaana nawe kennyini obaagale naye nga tolaba tokyasobola okiraba nga sisitiimu eyo wagyonoona kati oba olina weetaaga linene eddagala ne likuyambako ne likutereeza women's gyno kati n'ekirala kye twabaleeteddeyo abakyala tulina amatama booster matama booster tebula amatama go manene sigamba gano naye nze nina amatama manene gama dog face waliwo kye tuyita matama booster abakyala bakimanyi kimanyinyonnyola nze sikimanyi matama booster kyeki okimanyi julimbuli amatama booster kale kiriwo ekiti kankugambeko briefly naye abasinga bakimanyi just ogamba bugambi booster abawala bakyagala nnyo nti ki nti madam Kemero naye eddagala ly'amatama nti weeriri balyagala nnyo n'ogezaako wano kuba omusajja omukyala tosobola bba bw'oti ng'akantu kali wano nga tewaliiko wadde akanyama okitegeera onozimbamuko wano okitegeera ono just nkulazeeko kasaapu kato okitegedde onozimbamuko tolina beera flat nga musajja abali flat abatalina njawulo na musajja olina okukolako amatama ago n'ogagezaamuko omuntu ekintu nekinyuma okitegeera kye bayita okulya amaluma okimanyi like omusajja natalya amaluma notaba bakiyita bakyaye yinza kukozesa kigambo kyabwe ekyangu kale ensonga ziri ne ziwooma n'onyumisa omuzannyo okitegeera tolina infection kamatama booster okakozeseza weerongoseza bulungi kati nga waki omusajja takuwasa wakitagulira akamotoka nga lwaki oba tobikola kati fibroids ziri mu bakyala nazo naye kale naba abakulukulu tekiri common nnyo mu bato mu myaka emito gino egyaffe 20s pozi oli mu 20s ngenda neerabira kati kiri nnyo mu bakyala kale n'omulala asobola mu egyo naye ng'alina obuzibu bwa fibroids ebizimba by'omunnabaana ebizimba by'omunseko ebyo kitegeera ebyo ebizimba oba nabyo bifibroids ebyo tosobola kale embuto osobola ozifuna naye okaluubizibwa wabeerawo complications obeera ne complications nnyingi okitegeera oluusi zivaamu n'otuuka ku myezi 3 agamba olubuto luvuddemu ne miscarriage ne zifuuka miscarriages nga tumanyi kwe ziva abamu bagenda ne babalongoosa ate nebyo ebizimba olaba bizimbye olubuto nabyo kubanga ali olubuto kubeera like embeera weetabuka ennyo oba ogenda kulongoosa abamu babalongoosa oluusi nga tanazaala na ku mwana ate bwe bakulongoosa nga tonazaala ku mwana kiba kibi si kirungi era abaana bonna baba bagenda kulongoosa nga bulongoosi ate nze sadvisinga muntu waki oba ogenda okulongoosa n'okkiriza okulongoosa nga eddagala lya Abowel eritagenda esobola okuyamba eritalina lya bbeeyi omanyi ze basasula okola sajjale millions and millions ono oli abamusabye 2 oli 15 eki gundi omulongoosa million
Olinaga bansaba milioni 2 kugenda kulongoza. Tukayo naawe. Babasaba kale zibaawo milioni 2 milioni 3. Tezituukayo eyo naye nga kiri expensive okusinga omuntu eyefunidde abo1 fibroids ezo ebizimba ebyo no breeding ne bivaamu ne bikulukuta. Nze kubaawo ojje wange n'ongamba Julie nakoze scan ne bangamba nina ebizimba 10 nkugamba kati okay naye era banjagala obeere sure about what you're treating. Soka okole scan omala ojja ongambe Julie bye bino reports zino nzisomemu nze ndabe ekyokukolera kuba ffe nga ffe tetukola scan but I advise you n'ogenda n'ogikola n'ojja naddala banene bamaama aba fibroids. Kuba kati abalala baneeno hormones zakyuka saba periods funa obuzibu buno feelings oyo yemba mmanye ekyomukolera naye fibroids mba njagala mmanye bizimba bimeka byolina tutandike treatment. Ebbanga liyitewo like a week oba 2 ugambe eddayo okole scan tulabe era ojja kujja ongambe ndi fine naye kenyini oba okiwulira muli ntiya oba okiwulira nti nteredde abakyala abali eyo togenda kulongoosa bannaye first go abowe eddagala lyaffe eryawano mulyettanire nnyo kuba likuyamba okitegeera abamu baagala bye eby'abazungu bafunirire emirembe babalabanga mu abatategeera naye ate bifa abazungu nga tebannajja bajjajjaffe baali bakozesa baali bawona nga bakozesa byawano kati bino ebyo byonna byonna bye tukola miti gyaffe gyawano n'omuzungu n'abazungu abo bennyini nabo bajja wano eno ne babifuna ne badda eri ne babiprocessinga ne babyongeramu kemiko ne tugula kyokati nga babongeddemu ne kemiko okitegeera kati gwe omuntu owawano eno ngaakitobyefunira n'okkiriza ekiso n'okkiriza abakulongoosa it's not good tekikola nnyo sense kati ne ulcers ye product yaffe esembayo owa ulcers ndowooza ekyo okimanyi naawe tebaliira mu budde gastric ulcers zona any type of ulcers zona amabwago oluusi abamu bafuna ekyo kipatibandi ekyamaanyi ekikeeto n'owulira muno kati waliwo ne zino eno ulcer n'owulira nga muno mulimu obugirita nga mukubabuukirira abamu bagenda ne ku macupa olina ganza ulcers zintwala ku kitanda zibatwala naye nga tonnagenda ku kitanda sooka ojje ewajjoti soowone bulungi ate nga tukola deliveries countrywide US UK Dubai anywhere tukola deliveries we ship as long as waliwo entambula etuukayo kebe yabigere tushipinga era bakasitoma baffe aba US tubatumiddeko omwe bale tuwagira bambi aba US bategeera nnyo app kuba you can't survive on tablets buli kaseera by'abazungu kozesaako ekintu ekyewammwe ogambe nti ddagala lyewaffe ku butaka linkozeseza li eryamponya kino ate nga teriri na expensive owonere ddala permanently sigamba nti kuweweeza waliwo abangamba ulcers zinaaweweera muko oba zigenda wona ziwonera ddala babuuza zinaaweweeramuko tewali ku products zaffe zonna tewali kiweweeza byonna biri permanent owonera ddala okuva mu musaayi omubiri gwonna kyobalaba abo ate nga tewali side effects yonna okay okitegedde ekyo happy women's day baddiremuko namba bagita Jots products ddagala lonna lyeboogeddeko n'endwadde zeboogeddeko byonna ojja kujja oba ogenda mufuna ku ssimu zino wammanga Jots products obeere nga musobola okuba nga mukwatagana akukoleko bulungi nnyo akunnyonnyole ate owone 0781654701 ojja zirabaawo ng'era kweziri kuliko akantu akali mu motion zijja oba oziraba oba eya Airtel oyina eri 0743988877 bamuyise Jots products ng'ogigula beeyi layisi ng'owona then you recommend n'ogamba nti yes kyenakozesa nawona gundi naye genda ongezeeko si bwe kiri baana happy women's day naye kyezza okwebazaako kyakunywa amazzi onywera ddala
Thank you. Amazzi tulina okuganywa. Oga mulina okuganywa. Nawe kennyini olina okuganywa. Nganywa. Si bakyala bokka. Ati yenze mukyala waganywa nange nganywa. Kuba kati olaba sana mungi. Olina onywa amazzi. Ojja gwa ekigwo. Okitegeera. Tambula ne botto onywa amazzi. Nywa amazzi. Lya fruits nga osobola. Okitegeera. Kuba buli mukyala wanywa amazzi n'omusajja aba anywedde. Bwe tubanywera. Naawe olina onywa agago. Naawe ogeetaaga? Ogeetaaga. Omusana mungi mwete mugulaba. Tugulaba.